nga omulonde yalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe twogerera kati ng'afunye ku ssanyu ebibadde bikutte obudde bitadde era essaala ze tubadde tusaba zonna Mukama azaaniriza era bw'atyo n'azaanukula. Congratulations His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine upon reaching to this success. Baganda bange mikwano gyange twongera bajjukiza n'obategeeza ffe tukyagenda mu maaso n'okulwanira wamu era n'okubeera wamu n'omunonozi w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atwala Uganda mu maaso atukulembedde okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi. Pulezidenti w'abantu eyalondebwa bannayuganda, omukulembeze w'eggwanga, omunonozi w'eggwanga, ekyokuddamu ekisinga bannayuganda kibalindiridde, omutambizi waffe ate atulekerere anatwala mu maaso era anaatukulembere. Baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino bingi bijja tuukawo, bingi bijja tambula, naye tulina okusigala nga tuli bagumu, tulina okusigala nga tulina amaanyi, tulina okusigala nga tutambula kubanga awo we wali essuubi lyaffe. Toggwa mu maanyi mukwano, toggwa mu maanyi muganda wange, essuubi lyaffe ffenna tulirina wamu era agali awamu ewali essuubi ffenna tugenda otutambulira ate webagenda otutuusa ku buwanguzi. Abasekerezi bangi we bali era bangi baliwo tusekerera, naye ate ffe tulina osigala nga tuli balamu tubalage nti tusobola, nti ne bebagezaako byonna okukola ffe twabibasookamu. Era tulina okukkiriza nga tuli wamu baganda baffe nga tetuli nammwe, nga twenywereza ku mmwe, buli kimu kijja tambulira ddala bulungi. Edda ewaffe waliyo baasi nga bagiyita Kisiizi Shalom baasi, yavuganga olugendo okuva Kisiizi Hospital nekkirira neyita Lubaale neyita Ntungamo nedda Embalala. Kati bwe nalinga mu P7 baasi eyo yavuganga olugendo luwanvu nejja ne Kampala. Kati yeyo baasi yokka eyaliwo ku makya ng'esimbula olugendo, enkeera ng'era esimbula edda Kisiizi, ku makya ng'eva Kisiizi ng'edda Kampala, enkeera ng'eva Kampala ng'edda Kisiizi. Kati aba stretch eyo yonna yonna yeyo baasi gye twakozesanga. Kati lumu maama nga ŋŋamba nti tugenda Kampala, tugenda kukyalira maama wange omuto. Maama mbuulira wabulayo ennaku nga 2 tujje Kampala. Kaakati bwambuulira nkyamuukirira. Olw'eggulo bwe twagenda okusena amazzi nga ntuuza abaana be twasenanga nabo amazzi awo ku luzzi, nga mbanyumiza nga bwe ŋŋenda e Kampala, nga bwe ŋŋenda okulaba ebitaala ebimyansa, nga bwe ŋŋenda obasooka mu kibuga, era nga bwe ndi ow'omukisa ennyo. Olunaku mulindwa nga lutuuka. Bwe lutuuka nga tuzuukuka twetegeka, tukkirira twatambulangawo kigere okuva awaka okukkirira paka ku stage bus we yabeeranga, tutambula tutuuka ku stage ya bus. Bwe twatuuka ku stage ya bus bwe tuti ne wayitawo abaali bavuga amata nga bagatwala ku diary, ne batugana naye ate nga basi ebalese, basi eyiseewo. Bwe tutyo basi ne tugisubwa nga tulina okuddamu tutambula akagendo tudde ewaffe. Bannange olw'eggulo olw'okusena amazzi mulowooza terwatuuka, lwatuuka era lwayangulwa. Ne ŋŋenda ku luzzi, abaana abaali bandaba ku ssaawa eyo nga beebuuza ate ono yatugambye agenda e Kampala nga teyagenze, nga banjeeya nga bannyimbamu obuyimba, nga mpulira bubi nnyo. Ennaku ng'enkwata, abaana nga bannyimba, abaana nga banjeeya, abaana nga bankolamu obuzannyo. Bwe nadda eka nga nnyumiza maama wange nga mugamba, mami nabadde wali ku luzzi, abaana nga bansekerera, abaana nga baŋŋamba e Kampala sigenze. Maama wange nga mpuliriza teyali mubi. Nambuuza kyakuyiga ki ky'oggyeemu mu ekyo? Nga mugamba nze sirina kyakuyiga kyenfunyeemu. Naŋŋamba mwana wange njagala oyige.
nti tebanyumya bitanabaawo. Mu bulamu toyogeranga pulaani zo. Bw'obanga owulira omumwa gukusiiwa ng'oyagala kwogera, bibuulire nga nze oba muganda wo gwe weesiga obulungi, oba omubeezi wo bw'oba omwesiga, oba abantu b'olaba nga weesigira ddala, naye si buli omu nti olina kumubuulira ebyo by'opulaaninga okukola. Maama ekigambo ekyo yakiŋŋamba nakikwata bukusu. Era njagala olwaleero naawe alaba vidiyo eno oleme kwenyumya. Si buli akwetoolodde nti akwagaliza birungi, nti oba akwagaliza okuwangula mu bulamu. Abantu abamu abatwetoolodde myoyo mibi, oba be wandiyise monitoring spirits. Bakubuuza wasuze otya nga baagala okumanya bwe wasuze, naye bamakinge sure toddamu kusula bulungi bw'ogamba nti wasuze bulungi. Baagala okumanya ogenda kukola ki olwaleero, olina pulaani ki wiiki ejja, olina mwaka guno resolutions ki z'olina. Ensonga ebeere mubuuzisa aba ayagala amanye ebyo byonna by'opulaaninga okukola, asobole okukola ennyo akulemese okubifuna. Si buli akwetoolodde nti akwagaliza birungi. Era bw'obanga olina by'oyagala okukola tobinyumyanga, yogeranga biwedde. Mbaagaliza olw'essanda olulungi era mbasaba temwenyumyanga. Tweyanziza nnyo omukyalo ow'amagezi avaayo n'atubuulirira naddala abaana abawala, naddala abali mu bizinesi ez'enjawulo. Bannanga abantu baafuuka babi, abantu baafuuka ekintu ekiralalala. Bibadde bigambo birungi okuva Maama Baby Itungo Kyagulanyi n'ensalawo nsooka embi bayisizeewo. Malage Pulezidenti we yalonda omukyalo omulungi ayagala Uganda era atunudde okulaba nga Uganda yaffe etambula. Ffenna tulina ekizibu kimu wano kya Mwami Tebwabulwa awamu n'akabinja ke. Naye ate era tukkiriza ekizibu ekyo singa tuneekwatira wamu ne tukozesa eddoboozi limu ne tutambuliramu. Ntubeera kitole n'ekizibu likijja kgenda, era tulina okukkiriza nti ekizibu ekyo ekyo ekyatugiranga bannayuganda wendi one time kijja fuuka olufumo mu ggwanga lyaffe, era tulina okukkiriza waliwo ekintu kye nabateereddeyo abamu bayinza kigenda kuba kya just kigenda kugenda era tujja kirwanyisa. Abamu balowoozeza nti byalwali, abamu balowoozeza nti tusaaga. Waliwo olw'embeera nga nsaaga nsobola okuba nga nenjogerayo ekintu ekyokusaaga oba nempositingayo ekintu nga kyakusaaga, naye waliwo ekintu nga kya ddala. Eggulo Museveni yatunulidde ekyabadde ku kkubo wonna ng'agasseeko ripooti ezabadde zimuweebwa. Museveni yatunudde babadde olunaku lwonna era tewaliwo meeting, era omuntu bwakugamba nti waliwo meeting eyabadde mu State House aba akulimba. Olunaku lwonna baalumaze ku ekyo. Museveni n'afeintinga ne bamuteekako ne ku life support ne babimuggyako ne bamugamba aleme biraba, naye yabadde tannaba kufeintinga yayogedde ebigambo bino babadde boogera. Museveni yayogedde n'agamba abantu be, n'agamba mazima ddala ŋŋenda kubalekawa, mbalese mu mbeera ki mulabe eyo, nkoze buli kye nsobola, but everywhere is a mess. N'agamba buli wantu wonna, n'agamba parliament eri mu mess, mu magye mess, mu bantu mess. Bino ebigambo bye mbagamba weewaawo biva mu kamwa ka Museveni. N'agamba ŋŋenda balekawa. Era badiscussinze ebintu bingi nnyo, ne badiscussinga ku saha yabadde ku mmotoka emu ne His Excellency, ne banalayizinga ekintu ekyo, ne banalayizinga embeera eyo, ne bagamba nti nno Kyagulanyi His Excellency ayanjulira public
nti ayanjulira public ajanjulira Saha era Saha bamwogeddeko nga second born wa revolution bagambye is now a second born yaddirira Kyagulanyi is a first born of the revolution, then Saha is a second born of our revolution. Badiscussions ebintu bingi nnyo. Museveni n'agamba buli wantu wonna Messi njerere n'agamba abadde akyayina yandibadde akyayina abanaddiini naye ASP Asimuwire Bible and Politics nti twataataganya ekkanisa kati nabo tebakyali 100% ku Museveni. Museveni awulira waliwo ekintu ekyayingirayo nti ne bakilagis, by the way babayise bakilagi ne bakilagi kati bali mu fear. Duli yali mpaji ye ngeri strong naye kati waliwo ekintu ekyayingirayo. Badiscussing ebintu bingi era wakati mu kudiscussinga Museveni we yaviridde mu mbeera ne bamujja ku lutimbe ne bamujjawo ne bamuteeka ku life support ne yeebakamu n'awummula. Nabadde nkyali awo ate n'enfuna n'agenza okwaka ku mpoma nga ndaba agava e Masaka. Nabadde nkyali awo nendyoka ndaba agava e Masaka. Kati Museveni bwe yabadde ku pressure awonga babakubira amasimu mangi bakubira Mpuuga amasimu kuba mujjukire luli nabagamba nti sente ziyitingana e Masaka ne Kampala nga badeployinga bagezaako okulaba nga bastopinga ekintu kino. Mpuuga yaweereddwa sente nnyingi nnyo ze yasaasaanyizza kati nga bamubuuza biki byakoze mu sente. Pressure zaakubye Mpuuga ne bamuwujja yatuuyanye nga atudde essaati yonna nejjula entuuyo ne bamwambulamu essaati ne bamuwujja ne bamuteeka mu mmotoka ne bamuvuga ne basooka ne bamuteekako mu kalwaliro akamu e Masaka ne bamuteekako eccupa. Kati n'abangadde engulu n'asaba bamwongereyo e Kampala ne bamuteeka mu mmotoka ne bamuvuga ne bamuleeta e Kampala mu ddwaliro ly'e Kampala. Kyenzudde oluvannyuma nti Mpuuga bwe yazze engulu olwa accountability gy'alina okuwa n'agamba bamwongere e Masaka. Kati eri amawulire ne gatambula nga gagamba nti ono embeera mbi bamwongeddeyo e Kampala. Abayipaasinga accountability ya sente ze yalidde kubanga omusajja amugamba esente ziri luddawo. Bino bye mbagamba first hand information. Mpuuga yatuuyanye ne bamwambulamu essaati ne bamuwujja ne bamuddusa mu ddwaliro yawe Masaka ne bamukweka mu kakiriniki ne bamuteekako eccupa z'amazzi. Naye waliwo abamukubye ebifaananyi, waliwo omusawo yamukubye ekifaananyi naye ali awo talinaba kukimpa, ayagala kimpa takimpa naye ajja kimpa. Waliwo ababadde mu ddwaliro abamukubye ebifaananyi naye bakyagaanye obimpa. Weewaawo bwe babimpa ngenda bipostinga. Kansiriki. So bingi nnyo obunkenke bungi nnyo. Abasajja bano babadde bateeseza ebintu bingi, babadde baagala obutemu bungi ne twabadde twabikuba nga abantu twabibagamba era bamaliriza nga bajjeemu okutusibako mbu waliwo. Twabadde ku convoy eyo okuviira ddala ku Kitebe mpaka Masaka. Tetwalabye ku accident. Kituufu accident yagudde eyo gye bagamba yagudde tebannabana nga tebabirinamu nga si byaffe. Ulira accident eyinza etya okubanga yagudde mu procession eyo netta abantu nga bakitundu ekyo, netta bakitundu ekyo kyokka.
buli gwe yasse waawo maya buli eyafudde waawo lwaki kyabadde bwe kityo kati ndi mukugoberera eiza abantu bano be bantu nabagambye batadde emisanvu mu kkubo ekkubo lyonna paka Masaka eiza babadde kubali be baplantinze ekintu kibagwira bo nekibaddira ng'obudde bukyali lwaki bonna bakifo kimu lwaki tekwabaddeko weekawempe lwaki tekwabaddeko weekamwoca lwaki tekwabaddeko waawa lwaki bonna baawo byaguddewo nga tebirimu NUP naye lwaki kiri bwe kityo awo ngenda gendawo Mpuuga bateeseteese bongedde okuteekateeka bafulumize ebitishati bafulumize ebikofiira Mpuuga bongedde mu jjiya bagambye olumbe lwa Mpuuga olw'ennaku z'omwezi 21 kati bagenda kutta ente 7 bannange bannamasaka njagala muzire ennyama temuziranga ku nnyama bannamasaka njagala muzirire Empuuga ente 7 anoonye ne waziziika nga talabawo njagala muziririre Empuuga ente 7 muzimuziririre bannayuganda muziririre Empuuga emmere mumuziririre emmere anoonye waziika ennyama nga talabawo Museveni yagambye mazima ddala nkole ntya laba n'agamba omwana talina kyateekamu only fuel in his own car mbu Kyagulanyi talina kyateekamu wadde naaka naye ye Museveni ateekamu buli kintu naye nekigaana okukwatayo yagambye mazima laba talina kyataddemu yeetaaga only fuel in his own car ate ne fuel abantu bamumuteeramu talina kyeyeetaaga why ali mu biseera bye so King Sahaye ne bamudiscussingako nga second born owa revolution twabadde tuli awo ne batuleetera amawulire mbuno convoy yakoze accident wali wano omwana omu atera okuteesa ennyo era buli muntu bwe tumaliza program angamba banaye akakawala waliwo akawala kateesa akawala kugira ebigambo akawala kukateesa points nnungi nnyo nnyo Elisha ndowooza yabuuza ekibuuzo n'agamba bannaaye mumbuulire second phase neetegeeza ki second phase tebagitunnyonnyola bulungi second phase etegeeza ki now waliwo ebintu ebimu olumu bwe batuyagala maybe sigamba nti byonna mbimanyi naye waliwo olumu lwowulira nga ne byomanyi oba tusobola bireeta obirekeyo naye Museveni ali mu katuka kootalabangako Museveni watuukira okukubwa pressure muganda wange bamuteeke ku life support tokiyita kintu kyakusaaga kati omuzannyo guguno His Excellency yakwata documentary n'agitambuza ensi yonna ne yeewuunya ebibiina byonna n'ebitongole byonna ebya UN ebikola ku ddembe ly'obuntu byewuunya nnyo ebintu ebiri e Uganda kubanga Museveni yali yasasula dda companies abazungu ab'amaanyi nga bagendayo okutereeza ekifaananyi kye era nga tebamanyi nti ebintu ebyo biri mu Uganda n'akwata mukazi we byanyuma n'amutwalayo olumu abazungu babuuza byanyuma oyo waliwo ebintu ebyekaseesaawo nga byogeddwa nnyo bigenze mu mawulire biki n'ebirala bingi
ne bamubuuza byanyuma ne bamubuuza ebintu bino ebiri e Uganda kiki ekiri e Uganda kiri kuli kodi byanyuma yabagamba ensonga za Uganda za bannayuganda bajja zeekolerako nga byanyuma munene nnyo mu UN nga kyayogedde tebakiddamu yagamba waliyo mechanisms zonna ezisobola era institutions zonna zifunctioninga bulungi bajja kukola ku nsonga zaabwe tetubeetaaga UN n'ebivaamu kiri kuli kodi byanyuma weewaawo His Excellency bw'atwalayo bw'atambuza documentary ne bamugamba tekisubuka naawe n'abagamba mbagamba ekisoboka process ya documentary yonna bweggwa nga bonna bagirabye ng'emaze owangula za awaadi zeewangudde etambudde buli muntu emukutte ku mutima now kiki ekirala kye tulina kiki ekiddako oyagala tukuyambe naye lwaki tukuyamba ng'otulimba kati kola bwoti ddayo otambule ddayo ogoberera amateeka UN na buli kitongole kyonna buli lwafuluma baba balabanga mmwe bwe mulaba buli kyemulaba ku ngundi abanene abafuga ensi eno babeerako nga balaba buli kyemwalabye waliwo nebye balaba nga gwe tewabirabye kubanga balina cameras ez'enjawulo emabega gyewasembera ddala ne mu maaso ewakulembedde ne wakati ne mu bamagye mulimu abali mu kino nga bali mu bo nga baliko kamera ezisavinga ku saava entuufu ebyo tugenda bisoma mu Bible mu ebiri now Museveni yesanze mu kattu bino byenjogera Museveni abimanyi kimukakatako okugoberera amateeka naye ate si mugoberezi w'amateeka buli lwagoberera amateeka ekintu kimuva mu ngalo kubanga bannayuganda balina obulumi waliwo ekintu kye balaga buli Museveni lwagezako kubanga agoberera amateeka bw'ati bannayuganda ng'ekyabwe kivaayo nga kidda ku ngulu okukibika alina kukibikisa violence naye ate violence agitya kuba kamera ziri Uganda bweziti mwenna olwaleero musiibye ku simu yange pastor ate bannange batuganye ogenda wa emitiyana nze nnumwa nnyo Museveni ne poliisi bwe bagamba mugende ne mugenda ne mukomawo byonna bye tulina ne bye tufunye n'ababaka 52 be twafuna mu palamenti nga bala bonna bababbye babaganye okujja n'52 be twafuna mu palamenti twabafuna lwa mpaka si lwakuba nti Museveni abaagala okubeerawo ekitufudde ekyo kibuli ndi ku saidi ya enanga NUP tetambula nze saagala bintu ebyo bannange era abatukiriza tugende no NUP tetambula poliisi NUP tetambula NUP poliisi si yebalagirira gwe mujjako gavumenti kuba ne Museveni teyagoberera mateeka ga poliisi yaliwo Museveni naleeta ekibiina nga bakiyita resistance nga resistinga ki yali aresistinga nnyina Museveni wali oresistinga nnyoko we are going to resist you kambabulire kati kambabulire nga Museveni anaabazannyo omuzannyo abajjeko buli kimu era ne bannange enfuuyirizi omuntu aliko enfuuyirizi bannaye wabeerawo omuntu aliko enfuuyirizi nze nga nze Museveni weewawo nga nze Museveni I can handle
siteekayo wa poliisi n'ogu era siteekayo kimotoka n'ekyo ekyamagye. Kuba kati Museveni alwana na documentary weewaawo buli kye balaba wali nga bagenda mu documentary nga bateekako. Omwana ono teyatulimba. Kati ndagala mbuuze abasajja abakubye tiyagaasi e Masaka bakubye waaki? Enfuuyirizi n'agaana afa bagasalira essubi. Taata Afande Katongole yatuuka ewaffe Bunja kuwaliyo omusajja yali veterani nga yeewaanawaana mbu yakubanga emmundu ennene bamuyita Sennabulya nga alina effujjo ku kyalo ng'agenda abba empuuta z'abanne kilo simanyi 10 mu mmeka nga bamutwalira abapoliisi ng'abakuba. Bali bapoliisi bana bapoliisi rejula poliisi ng'abakuba n'abagamba mugende muleete ati mwepangisa Katongole mugende muleete Katongole naye mukube. Abapoliisi bakomayo nga bonna bayulisa ebipale. Taata agenda okutuuka nga bonna bayulisa ebipale nti Sennabulya atukubye naye ate atugambye n'amala kukwatako naawe owedde. Ko taata wange nga Osa amugamba genda oleete Sennabulya. Nga muzeeyi agenda ku mwalo baguyita Sennyondo, bino byembanyumiza genda yojja bisangayo. Nga muzeeyi agenda kukwata Sennabulya. Kati olw'okuba yali yakubye bali tawuni yonna ekyankalanye nga wakyaliwo akakyankalano. Taata bwajja pipiki nemuyisaawo ne bamugamba Sennabulya Katongole wuuyo. Sennabulya n'adduka. Kati newatandika okubeerawo abalimisa taata nga bwe babuulira ne Sennabulya nga bamulayimisa bwe bamulaba wuuno wano. Kati newabaawo abagende wa Sennabulya ne bamugamba watugambye ogenda mumukuba atudduka ki jangu okube Katongole. Kati Sennabulya n'ayagala jjalage nga bw'alina amaanyi. Taata yali atudde mu kakirini kyawo akamukwano gwe atudde awo banyumya nga naye atambuza maaso bw'ati aba ali awo nga Sennabulya ayitawo nga muzeeyi amugamba Sennabulya yimirira wakoze omusango bakuyise ku poliisi okubye abapoliisi tuula ku piki tugende. Sennabulya n'amugamba sigenda yatokola bw'ati n'amukwata nono n'amukwata banange wololololo. Taata n'amugamba Sennabulya Taata n'amugamba Sennabulya embwa zigenda kunywa omusaayi gwo ng'olaba. Weewo yakimugamba n'agamba embwa zigenda kunywa omusaayi gwo ng'olaba. Sennabulya n'agaana. Sennabulya n'amugamba nze tontisa nakana kamundu nakuba emmundu y'amasasi 6. Olwo abantu Katongole weewaana Sennabulya weewaana kye yakola Sennabulya n'amukuba esasi n'amukutula okugulu. Esasi yali amukutte bw'ati n'amukuba esasi n'agenda agwanga eri okugulu kwe ne kukutuka bwe kuti omusaayi ne gukulukuta embwa nejja neegunywa. Ne bakubira 99 nejja neebanona bonna neebatwala. Taata n'atandika emisango. Kati olunaku lwe baali basala omusango empigi olwo Sennabulya n'atandika okugenda ku ndagu batambudde simanyi bamugye. Olunaku lwe baali basala omusango taata yali alina looya ne bagamba taata omusajja n'agamba taata Katongole togenda mu kooti togenda mu kooti guno omusango togenda mu kooti kuba ekituufu wamukuba esasi togenda mu kooti leka looya yaba akukiikirira basala omusango guno nga toliiyo bw'obeerayo tujja kuba tetulina gwe tukutaasa. Kumba abasajja mbu bagenda muzigudde zita ne balyoka bamuteekako enfuuyirizi nga musajja agamba omusango ze nnyina okugusinga ate bwe ngusinga agenda kundaba. Ne bamugamba Katongole togenda mu kooti lekayo looyawo
yaba akubulire kinavaayo oba muzeeyi kyamubagula kiki ng'agenda mu kooti. Mbadde nkijja ku kiri kyegambye nti Museveni aliko enfuuyirizi nga muzeeyi aliko naye ekimutwala. Taata olwatuuka bw'ati mu kooti bw'epaba kuba baali bamumanyi ne bayita ba pulisoni ne beetooloola kooti ate ng'akyavaawo. Omulamuzi n'amugamba kale okuva lwewa ekikulu wakuba wamumenya n'omukuba nkusibye emyaka 2 genda ekigo weewawe yagimalayo. Mbadde nkijja ku kiki eggamba ekyenfuyirizi omusajja n'agenda neyewana yabadde alowooza ansaaga nange nakozesa byonna